Rape badde nkusaba twasalawo okukola omulimu guno abantu twabawa obuyinza obaolyawo obulamu bwaffe okuba nti nno batubeerawo ne batucriticizinga nti ebiseera ebisinga criticism yekuyamba okwetereeza mu bulamu buli obeera n'abantu abali negative. Nze nina abantu abadde negative mu bulamu bwange emyaka egisoba n'abiri, naye bw'oŋŋamba okugaba award mu bantu abazze bambeererawo ate nsobola oggiwaabo, kubanga omuntu atakwagala buli lwokola ensobi ayogera mazima ye ng'alowooza akulumya, naye abakuyamba gwe okole ki? Gwe weetereeze. Kati obulamu bwo tolwaniranga nnyo bakwogerako birungi bokka, yaniriza nnyo abali negative. Waliwo boolaba ng'oli just ali biased alina ensonga ze endala, just ignore. Toba ne Yesu naye bamwogerera ebibi, n'akaana bwe baba akakazaala olunaku olusooka bakwogerera ebiki? Ebigambo. Ekyo ekyozaala ddi kasita wazaalako abakumanyi tukumanyi olinayo omwana, si kyekyo? Toli mugumba, si kyekyo? Wazaalako. Ebyo bibaddewo, nze bamanjiza embaga emyaka gyonna, naye it is my wedding and my wife. I know when to do it. Okitegeera nze nsalawo ddi lwengenda okukola ki? Kyemanyi abantu ebiseera ebisinga people should learn how to respect decisions z'abalala. Buli omu muleka akola decision ye, kuba buli ali eyo oba oliawo olina decision gye wakola olunaku lumu bazadde bo ne batajagala naye nga kati bakwagala kubanga wamovinga on ne decision eyo gye wali olina gye bataayaniriza. Ebiseera ebisinga abaana bwe baba bava awaka nga bakuze tebakkaanya na bazadde baabwe, naye bagenda gye bagenze ne babeera successful ate badda awaka ne baba celebratinga. So just kintu kimu tukiyige bannayuganda oba abantu bonna tuyige okuwa ebitiibwa kusalawo kw'abalala. Buli omu alina engeri gy'abaasazeewo ate buli omu alina bw'atambula olugendo lwe. Next time njagala oyongere oli mukazi ali strong, ebbanga lyonna nkulayo ng'oli strong, toddayo ku breakinga down kukaaba. Eyo wini togigaba, toddayo kukikola ekyo, kikome leero. Era olulala bw'obanga olaba nga oyala ku breakinga down, just move away from tambula oveewo okole ki? Tokiddamu ekyo, bajja kwogera tebagenda kustopinga at all, naye kasita gw'omanyi okola ki? Okimanyi ozaale. Era bw'onooba otuusizza okwagala ojja kukola ki? Ojja kuzaala. So njagala ffenna tuwombeeke, twebaze Katonda. Ayi Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ebitone bino ebiri wano, nkwebaza olwa baganda baffe ne bannyinaffe bano abali wano abagezaako okulaba nga batambuza obulamu nga bayamba abalala nga nabo bwe banoonya okubeerawo. Kitaffe gw'ogaba era gw'osalawo buli omu n'omudesigningira olugendo lwe wagye lugenda, era omanyi ekinaabeera obulungi n'ekinaabeera obubi, naye tusaba byonna byonna bibeere birungi. Ffe nga omwana w'omuntu ffe tuba twagala birungi, okumanya kukwo n'okusalawo kukwo. Tukwasa omukolo guno gubeere mulungi, gubeere successful, ate tuleme kukoma ku guno. Oba oli awo nebeere entabiro eya buli muntu, ate kubeere okwagala n'okwereere, kubanga tulina ekirabo ffenna kyakwagalana. Okwagalana mwe tujja byonna byonna. Tubikusaba nga tuyita mu linnya lyo era nga tuyita mu ggwe era nga tukoowoola Ayi Kitaffe. Amen. Twanirize papa nga sinadda ku Q&A endala oba eddawaleera naye nsaba papa asooke atuweyo akagambo kamu 2-3 eri Rape n'okukunga abannayuganda mwenna gye muli okujja ku lunaku lw'omukaaga luno nga tuli wano kulaboneta. Papa yatuuse dda saavisi Semakula kamutwalo bisigala Mwana yakuzibwa. Yeah, papa. Ya malamusiza mwenna mwezi wa Uganda. Njagala okubasaba mutongole sooka okubeebaza okuwagira bannabitone bonna era nga njala okwongera okubakubiriza okuwagira mwana muwala ono Rape muwagire ennaku z'omwezi 4 mujje mubazzeemu amaanyi. Kyemanyi bannayuganda nabo balina talents ezisonga okubanga zisinga n'ez'abanigeria bwe baba nga bali supported. So n'olwekyo tubasaba nga bwe musupportinga music
n'abafilms basupportinge n'abatheatre basupportinge era omukyala Bindeeba bwe yampise nkoze byonna ebisoboka nenyamba nina okugenda kubanga naye bwe muyita mu byanga yanguwa n'abeerawo n'ankolera buzo mba butajja gwandibadde musango munene n'olwekyo mbasaba mweyongere okumuwagira mumuwagire nange nja kubeerawo njakuwagira